Abalungi nsanyuse okuba nabamulinnya na Mukama waffe Yesu. Mwebale kujja. Ntuuseemu kukola eti eddakiika 4, simanyi lwaki buli lunaku ntuuka liti eddakiika 4 naye nebaza Mukama kuba ntuuse. Ekikulu mu byonna nti ntuuse. Nyinamu ekintu awanyizaamu naye kijja kuggwa. Nyinamu akantu katonotono akantyankalanyizaamu wano katono naye ke kantuusiza nga bugenze. Naye njagala kwebaza Mukama kubanga ntuuse. Tuli mu Bible and Politics nga bulijjo. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 10 omwezi ogwokutaano omwaka gwa 2022. Njagala osharinga vidiyo eno nga bw'osobola. Nababuulidde ku makya ebyewuunyisa mu Uganda tebiggwaayo. Buli lunaku wabaawo ekintu ky'owulira n'olowooza nti oba ekyo kyekisembyeyo ate oba oli awo n'ofunayo ekirala n'owulira ekirala ne weewuunya. So nkusaba osharinga vidiyo eno as much as possible. Ffenna tubeereko tulabe nga tutandika nga program bw'erina okubeera. Tulina security alerts, tulina politics, tulina n'ekigambo kya Katonda. Olwaleero nnyimirizaako mbadde nyina tubadde tukyasoma mu kitabo kya Gideon. Naye mu Gideon tugenda kugendayo enkya olwa kino kye ngenda okwogerako leero ekyawandiikibwa kibadde kirina okukyuka. Olw'ekyo kye mpulira ku mutima gwange. Abantu nabagamba ne mbagamba waliwo enjiri gye bategese e Luweero era baagigaddewo eggulo. Museveni yabaddeyo, Joshua Lwere Luddugale yabaddeyo, oyo omuyaaye we omubbi we yabaddeyo n'abasumba abalala. Era Lwere n'amwanjula n'amugamba eyo tenti gy'olengera awo y'abasumba bali abasumba 400 nti buli wansi wa musumba oyo alinayo abasumba abalala nga 10+. Kwegamba n'agezako mulaga structures za Joshua Lwere. Ekyo kitegeeza kuzimba structures. Bulijjo mbagamba nti bano abantu bazze mu makanisa kubanga mu byobufuzi Museveni takyalina kyatugamba. Mu byobufuzi takyalina kyatugamba. Twazuukuka politically buli kye baleeta we can interpret it. Takyalina propagandist asobola kutubuulira kigambo ne tukikkiriza. Kati ayise mu bintu bibiri. Ayise mu makanisa, ayise mu mucaka okutwala abantu okubasomesa siyaasa. Oli wa mucaka nti ogenda okuvaayo ng'obwongo bwonna babwozezaamu. Kati ebyo ebintu bibiri bye tulina okulumba. So awo leero wenzize Museveni yakoze speech, muwala we yakoze speech, oyo muwala we omusezi oyo Patience omusezi ye ne Lwabwogo batemu yakoze speech, ne nnyina yennyini omutemu n'abatemu Janet naye n'akola speech. Kati olwaleero nemba nga awo wengenda okujja vidiyo ya leero kati ekyawandiikibwa kibadde kirina okukyuka. Yensonga lwaki olwaleero nnyimiriza ekitabo kya Judges essuula ey'omukaaga gye tubadde tukyalimu ng'ate tugenda gisoma tuyingire n'essuula ey'omusanvu. Olwaleero ogenda kuwandiika ekitabo kya Yokaana essuula 10 okuva ku lunyiriro lw'e10 okutuuka ku lw'e13. Yokaana, John chapter 10 verse 10 and verse 13. Awo nogenda kusomawo. Njagala okubebaza mwenna abasobodde okubeera nga mutuyamba ku nsonga y'omwana waffe oli gwe tujjanjaba era gwe twagala okumaliriza ensonga ze. Njagala bebaza mwebale nnyo, mwebalire ddala okurespondinga mu ngeri yonna gye musobodde okurespondinga. Naye era tukyakuba omulanga kubanga ebintu fayino gundi zonna ezo okuvaayo baddokita basobole okuzituwa okubanga bwe yali tannaba kusimbula okuvaayo nabanyonyola bamuggyako omusaayi ne bamuggyako samples ku buli kimu kye baali balina okujjanjaba kubanga ebintu byali bingi nnyo nabo bibanyonyola. Abapya abataaliwo nga tujjanjaba ono omwana waffe yakwatibwa mu biseera biri ebyali bya campaign ebyo ebya drones we zaatwaliranga abaana. Omwana ne bamuwamba ne bamukwata ne bamutwala
ne batuuka mu kkomera babakuba emigo mingi ne babaweyanga ebintu ebitamiiza bagendanga okudda engulu nga babasiyaze ne bamusiyaga ne bamwonoona mu lubuto ne bamwonoona emabega omwana n'abeera mu mbeera embi. Yali atandika okuyambibwa tica Lumbuye n'ayogera ne tica Lumbuye ye vidiyo tica Lumbuye gye yasembayo okwogera ne bamukwata yajogera oba lwali lwa Sande ne bamuteeka under siege then ate ku Mando oba ku Lwokubiri ne bamukwata. Kati omwana ng'avunda omwana kwe kunoonya ate nze bwe namala okukakasa nti omwana kyayogera kituufu ne muleeta wano ne tutandika omumujjanjaba. Omwana mu kumujjanjaba twali tetusobola kumujjanjabira mu Uganda. Omwana ne tumutwala mu ggwanga lya Kenya n'ajjanjabirwa mu gamu ku malwaliro amanene ag'omu Kenya. Era omwana abeera awonye eddwaliro erimu bwe twali ekengera twamuggyayo ne tumutwala mu ddwaliro eddala eryamujjanjaba. Kakati bw'aba ajjanjabibwa n'ajjanjabibwa n'abanga awona ng'atandise okuddamu ng'atandise okutereeratereramu ate ne bamuturakinga ne bamusanga awaka we yali abeera we twali twamupangisiriza ne bamukuba okujula okumutta. Baali bamanyi bamusse era namubalagako wano. Kaakati omwana n'addamu n'ababubi ne bamumenya omukono ne yakola atya ne tumutwala mu ddwaliro eddala era ne tumujjanjabireyo. Kakati gundi ezo zonna okukola comprehensive report baali balina okuddamu okumuggyako samples ez'enjawulo. Ekibumba baali bakyonoona, digestion nga bagyonoona, ebintu bingi nnyo munda baali babyonoona, anasi nga bagyonoona. So kati nga balina omuddamu omukolako gundi yonna. Kati yali tannaba kusimbula ku luno okuva kati omusango gwe ne tugwongerayo nga tunoonya obwenkanya naye okuguteeka ku misango egigenda mu ICC yali alina okufuna comprehensive report. Kati ne bamujja ate nga ali mu kuvaayo e Kenya ne twegayira ba doctors ne bamujjako samples zonna ze baali baagala, omusaayi biki byonna. So ne batugamba okuddamu okukebera byonna egundi ebyetaagisa gundi physically ne babikola. Kati okumalayo biiro eyo ey'okubimaliriza byonna n'okutukolera report bagituwe tusobole okugiteeka wali awali biri mu ICC. Badokita basaba ssente nga ziwerako, in fact ziri mu mitwalo gya Kenya emitwalo nga 5 okusinziira ku bwe baatubalira. Kwaliko simanyi CT scan era kwaliko simanyi biki bingi nnyo sibijjukira ate n'olulimi. Tulina dokita omu gwe tukolagana naye wano ali wano ali mu USA akwasaganya badokita bali ne basobola okukola ekintu ekiriyo. So esente tubeebaza mwebale okutusonderako okutukwatirako naye ekyamazima tezinaba kuwera n'ebirala byonna bingi naye ebimu nja bibagirira nga njagala kwogera process gye tumaliriza nga ne bwe batulakinga tebakyasobola gituukako. Era eno tebakyasobola gituukako kuba n'omwana tebakyasobola mutuukako ne mu Kenya taliimu. So kyekyo mu bufunze byebyo bw'oba olina ky'osobola okutuyambako kituyambeko, Mukama ajja kukuwa omukisa. Now Morin Skin Care ky'ekyokuddamu bw'oba olina ekizibu ky'olususu contacting a Morin Skin Care. Bw'ogenda bannaffe mwenna aba Emirates omusanvu zonna ezikola UAE Dubai awo muyinayo retreat omwezi guno ng'ennaku z'omwezi 28 bambi mbegayiridde mubeereyo mujja kubeera ku desert safari gye mujja okusinkana mwenna mubeereeyo. Waliyo bingi nnyo kyetaagisa just dirham 10 then ebirala byonna bijja kubeera okwo okulya n'okunywa n'okunyumirwa ebirala olwa revolution. Mukama jabbawo omukisa. Ab'omu tulina mu Amsterdam ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'omukaaga paka nga 3 ogw'omusanvu mu Amsterdam Netherlands. Please beerayo contributinga tuyambagane tuguse revolution. Tulinayo ab'omu Boston nabo omwezi guno balinayo. Please bw'oba oli awo mu Boston, Waltham n'emirirwano ne US mwenna osobola okucontactinga ba leaders mubeere nga mutukiikirira
buli lwe tubalaba nga temwerabidde Uganda tuddamu amaanyi era Mukama ajja batuweera omukisa. Ne mu USA mu Gw'omunaana so nayo tutandika okugyetegekera. Katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa. Tugenda ku obulango obusigaddeyo mbuleseeyo tujja bugira olulala lwe najja ng'obudde bukyali. N'abaala ati nze ne mbagamba nti waliwo ebiriwo tebikkirizikika naye kambigambe Museveni kuba temujja bikkiriza abasinga obungi. Kambigambe bo bali bategeere nti bye baakola ne bye bategeka byonna tubitegedde. N'abatereddeyo ne mbagamba bw'obanga wazaala omwana emulago n'akubulako ne bamubba wali mujjukira abantu abakaayana nti mbadde n'abalongo nzadde abaana babiri omwana omu abuze omwana wange mumumpe badokita ne beewugguusa nga abafuka banaaba byonna mbireese. Nze Museveni gwe ŋŋamba kuba mwe temujja bikkiriza. Era wenna ali eyo ng'omanyi olina olubuto wagenze mu sikani ne bagamba olubuto lw'abalongo togeza n'ogenda mu malwaliro ga gavumenti, togenda ekiruddu, togenda ekawempe, togenda emulago, togenda mu ddwaliro lyonna erya gavumenti. Oyina abaana babiri bagenda kukuwaako omu, oyina abaana babiri bagenda kukuwaako omu. Naawe wenna ali wano ng'omanyi nti omwana wo yakubulako wali oyina babiri ne bakubbako omu. Omwana wo Museveni yamuyina, Museveni ye yamubba. Museveni yamuyina, Museveni ye yamubba. Bibino byabadde bwe biti. Babadde ne meeting olunaku lw'eggulo. Meeting eno eggulo bw'etaawedde baayise abalala abagikkaatiriza era ebaddemu abantu bano wamangu olwaleero ewedde ku ssaawa 6 ez'emisana. Meeting eno ebaddemu Museveni, ebaddemu Diana Atwine, ebaddemu Ruth Acheng, ebaddemu akulira eddwaliro ly'Ekiruddu, ebaddemu akiikiridde akulira eddwaliro ly'Emulago, ebaddemu Lwabwogo, ebaddemu ne Janet Museveni. Museveni n'abayita n'ababuulira n'abagamba abayise olw'ensonga balina okumanya kiki ekiriwo kubanga ensonga eno ebakwatako. N'abagamba bw'ati, abantu bano bannayuganda bwe bankyawa tebakyawa nze nzekka, buli amanyi nti okoze nange baakukyawa era baakukyaye. Kye tulina okukola ffenna abali mu gavumenti kulwana tulabe nga tuwumbawumba gavumenti eno tubeere mu buyinza oba tutya oba tebatwagala oba batwagala tubeeremu. Buli omukola obuvunaanyizibwa bwo tubeere mu gavumenti eno. N'abagamba mbayise babuulira okubasomesa mutegeere ate mumanye nakiki ekyetaagisa tusobole okubeera mu buyinza. N'abagamba bw'ati batandike okulondoola abakyala ab'embuto. Njagala kuyita mu bwangu kuba ngenda mu politics mungiko. Ayagala abakyala ab'embuto abasawo batandike okumonitaringa abakyala abalina embuto nga zirimu abalongo. Naye baagala abalongo nga ba opposite sex, omuwala n'omulenzi, omuwala n'omulenzi, omuwala n'omulenzi. Baagala peya 3, baagala peya 3. Peya zino 3, peya 2 bazaagalako abalenzi bombi, peya eyokusatu bajagalako muwala yekka. Buli lw'oba olina abaana babiri munda nga ba opposite sex batwaleko ogundi omulenzi, n'okumulala bakuweko omuwala, n'oli bamuggyeko omulenzi bamuweko omuwala, kati owookusatu bamuwe omuwala, bamuwe omulenzi batwale omuwala. Era bakkaanyiza nga bamukakasizza nti bagenda kukikola. Bw'oba omanyi olina abalongo ngo oli mulago, dduka, toddayo kunywerayo ddagala, dduka. Museveni n'agamba bw'ati, ku bintu bye bamusabye ebingi ennyo bazzeemu ne bamusaba abaana abalongo 3 abaakazaalibwa, 3 abaakazaalibwa. Abasawo babamusabye okubagatta ku 2 by'alina okukola okutereeza kubanga ebintu tebinnatereera. N'abagamba bw'ati, mu kwekalakaasa kwa 29 ebyobufuzi ebyaliwo 29 paka 2011 ekyamuyamba be baana abalongo be yafuna be yakolerako emikolo, ensi nekkakkana.
yabagambe n'abagamba Bugerere yali atututte. Omusawe yakimuyamba yamuyamba ne bafuna abaana abo abalongo babiri. Jjukira abakyala abakaaba nti nno bye biseera sikoze research kumanya byali biseera ki, naye Museveni agambye between okwekalakasa ebyobufuzi byaliwo 2009 ne 2011 ebyo byawo kutuwaka neno agambye akaseera kali kakazigizigi, naye ekyamuyamba kyali kimu nti kubanga yafuna abaana abo ne babakolerako emikolo. Abaana bano tebabatta era tebafa, era ne bano bagenda otwala tagenda batta. Abaana yabakolerako emikolo ne bawenga era babalina baana ba state, naye baasiimuuka baavaako. Era ne bana bakakasiza nabagamba bana si baakufa, be baagala abasatu, omuwala omu gundi n'abalenzi babiri, si baakufa. Babatwala state ne bakuza ne babeerawo nenga babakoleddeko emikolo ne basiimuuka, gye emikolo gye baagala okuddamu bakolerako nga bwe gyayamba Museveni giyambe. Wulira, abaana bano ababiri bategeeza ki? Bategeeza kino: omwana omu baagala okusigala mu buyinza ebbanga nti ebintu bye bakoze emyaka bwe ginagenda gigenda, bino ebyabwe bijja genda bisiimuuka nga tebikyali, nga ne generation bwesiimuuka bweggwaawo Museveni bye yakola bibeere nga tegukyali musango, nga bye bakola bano abagenda eruweru basigale nga bye bakutte gavumenti batutwalirize, bye batukoze tugende nga tubyerabira. Omwana omu bagenda muwunga lwa muhoozi, omwana omulenzi omu muhoozi afuge. Omwana owokubiri bagenda kumuwongera mutabani wa muhoozi. Omwana owokusatu bamuwongeyo, balifunayo omuwala mu kika kyabwe alijja najja atukwatamu nga mwana muwala. Temugenda bikkiriza. Wamagwe Museveni kimanye nti meeting yonna ngifunye era ngibaddemu. Okitegedde? Ngibaddemu era byebyo ebibaddeyo. Gwe njagala okakase. Bano abalala balina empaka bakaluba ebyenyi, bw'obagamba tebakkiriza. Nze ngambye gwe ne Jenny Ruth Achenge. Wulira bwe babagambye, bwe baba baleeta abaana abo ate ne muganda wooli ow'oku kitooke tebamulekaayo. Mumutegedde oyo? Mu Luzungu bamuyita placenta, bamuyita ani? Paracentam, bamuyita ani oyo placenta? Simanyi placenta. Omwana ow'oku kitooke oyo tebamulekaayo, bagende naye kubanga mukulu nnyo mu nsonga zino. Kati bwoddamu zaaliranga emulago olumaliriza gamba nti nzadde n'oli mumumpe, temuddamu kulekayo baana bammwe. Nkugambye ffe abaana abazaalibwa mu byalo, nze kulwakuba banongosereza Masaka maama gye bamulongoseza mulago w'e Masaka. Naye baganda bange bonna abalala buli omu alina ekitooke ewaka, buli omu yali alina ekitooke awaka. Ekyo kitooke ekyo kofeye kitooke kye mutemuzanyira ku kitooke kya munnammwe. Sebo nga n'okutemako ettooke basooka musaba waliwo muganda waawe. Kati n'oyo muganda waabwe bamwagalirako. Museveni alyoka abawunziza abaana adde ne mukatyamwenye. Security zimazeeyo, ebyo tebimala. Kubanga era ne bwe nabigenda ewala nnyo era temujja bikakasa. Museveni agambye bw'ati, bino mbibabuulidde mutegeere nti ensonga eri serious. N'ababuuza, mulowooza lwaki abalala bonna bagenze nze n'ensigala? Gaddafi ow'amaanyi yagenda n'ensigala, Bashir yagenda n'ensigala, Mubaraka yagenda n'ensigala. Mulowooza lwaki nze nasigala lwakuba ekyo kinyamba nnyo. N'agamba tewaliwo munnayuganda ayinza kuddayo kwekalakasa kasita baalemwa 29 tewakyali ayinza kunzijako kw'olubanza okusa. Naye nange kye nabakola balifa bakirojja. Abasabi gye muli bannayuganda mumanyi okusaba oba temumanyi kusaba? Ekirungi Mukama byonna abitubikkulidde. Mukama abitubikkulidde. Katonda okutubikkulira ebintu bino aba alina kyayagala tumanye, aba alina kyayagala tukole. Oba musaba musabe, oba temusaba musabe.
tetulina option ndala. Bwe tunamala okusaba kiri ekintu nekikutuka bannayuganda tojja kumanya gye baba. Buli munnayuganda yenna munyiivu, buli munnayuganda yenna ajjudde mu mutima alinamu obukambwe, naye buliko akasaanikira. Kati tulina kusaba Katonda akasaanikira ako kabuukeko. Genda osuukunde ecupa ya Pepsi bwoti ogisuukunde bwoti bw'omala ogisumulule olabe ekyo. Bannayuganda beesuukunda naye akasaanikira kakyaliko ku cupa. Senga tusaba bulungi essala n'ekasiguukulula mujja kwesanga entebe nga temumanyi nga kino ekibinja kyogera Lukonjo, kino ekibinja kyogera Lumadi, kino ekibinja kyogera Luganda, mulimu uyu muntu, mulimu Haruhokoko, mulimu Simbizi, mulimu Nangwa, mulimu Munonga. Ffenna tusisinkane entebe nga buli omu tamanyi na bwe yazze. Kyemuva munyiigire eyo ne mutuula ne mwebaka. Waliwo ekintu mu 7 kye yakola bannayuganda era agambye tewali munnayuganda ayinza kusituka kwekalakaasa. Mbabuulidde nze ogwange ngumaze. Banne njagala okwebaza abantu abatambuza information y'e Kenya. Mumanyi nti information y'e Kenya etuuka e Kenya okusinga eyammwe abannayuganda bwetuuka e Uganda. Mukimanyi nti Gideon Moi yamaze dda okutegeera byonna ebyomuwa obutwa. Mukimanyi nti no Kenya eri bulindaalo okuba Uganda. Naye bwe muwuliranga nga Kenya ng'ekuba Uganda oddukanga n'ojja Bushia. Gwe ne baba tomanyi Luswayiri kati tusimbule Bushia. Duli basimbula Tanzania nga badda Kampala, kati tusimbula Bushia nga tudda Kampala. Mukitegedde muyambangako Kenya. Ati mwe mwalemu okusituka muyambangako Kenya ne tukwata omusajja ne tumugjawo. Tubabuulira ebintu bino ne mulowooza nti byakusaaga. Bwe munaakutula eddogo lya Museveni ne tulikutula bulungi bwe tuti Museveni tajja kusulawo. UPDF yonna maze dda yerimu omunnyo kati ne sukaali. Bwe ziba nva zaayiseemu amafuta. UPDF bwe ziba nva zaayiseemu dda amafuta tewakyali kirala. Mbabuulidde kati awo ebisigadde mwe mumanyi. Baagala muwooza atufuge, mutabani wa atufuge, batufunireyo n'omuwala ng'ennyeebwa ng'ennyeebwa ennyongeza naye ba omuntu waatukala kateko. Kitegeeza buli omu bw'aba atufuza anaana, ono bw'atufuga ana, mutabani wa ana, omwana ana, n'oli ana, gy'emyaka 10 mu ameka, ng'era muli baddu. Mwebake. Mwebake. Now, bulijjo tubabuulira ebintu bino nga mulowooza tusaaga. Nabagamba Museveni aleese ebirwadde by'ebirime ne muwakana. Mwe bakoddomi bange ab'e Fort, bakoddomi bange ab'omu Gureta Kabalole, kasukaali keeko oba omusajja mwamuwulidde oba mukyasaaga. Amatooke gaayo, ettooke limyufu munda ne kungulu. Ettooke wali ofumbyeko ku ttooke n'osuulamu ebbugga n'olaba nga ettooke limyuse kati lifaananye biitiruutu, simanyi biitiruutu. Ettooke ne lifaanana bwe lityo. Kati amatooke geeyo gaalwadde ekirwadde gafaanana bwe gatyo ku kikuta, bw'ogafumba tegajja. Ogaanika bwanisi ku musana ne gakola omuwumbo, ate toganyiga osekula masekule. Naye bannange ekiri eri ewaffe, ekiri eri kiri kika wabula kiridde ensuku zonna. Naye be bamu be babadde ku boma ground mwe njagala bagenda mpola kubanga munnaaye musobola okunkola ekintu wano enkya.
ne mungamba kakati bwobanga bwotu bwotukoze tuwe byaffe osigalirewo kati mbagenda mpola mmwe era bwe mba nnyina bempalampa nedda era nkoze nansobye okubogerako nga sisibye taayi obanga siri mu kanzu naye bwe muteebereramu temusigaza ttooke. Jjukira omusajja yabalimba n'agamba mbunno mmwe tuwalizi mu site naye obwavu obuli mu tuwalizi mu site muganda wange otuukayo n'obabuuza tebamanyi na kye bayita tuwalizimu. Tebakimanyi si mu bubi mbu tuwalizi mu site bw'otuukayo otunuulirira ddala n'olaba n'ogamba bana ekiki kino buli ekiriyo kyonna kiyamba Museveni ne mutabani we n'ebibadde bisigaddeyo ebibayamba nti waakiri balima amatooke ne baleeta Mpanga market yasooka nayo kyakatala awo n'amala kati amatooke ga Lwedi okuva ku Kikolokomba endagala za Lwedi tewakyalina ndagala za green tewakyali za green kati zonna za Lwedi. Ekikolokomba kya Lwedi ne munda Lwedi n'ebyayi bya Lwedi n'ebigogo bya Lwedi. Wabula bagamba bane kino kiki? What is the problem? What is the matter? I don't know the matter. Wabula bagambye government tuyambe habwokuba netubeera tuleeta ebitooke tutunda ebitooke tutunga ekyokulya na school fees hati bei tulola ebitooke byona ekikimanya ekikooko nibakeeta kiki kirire ebitooke byona byona bihweirewo noha kiresire kati kabalageko wabula n'abamu ku bba babadde beemulugunya kwabaddeko ogusajja nga gwambadde t-shirt ya NRM n'enkofiira ya yero wabula kibuuza hatineki hati tukole tuta hati niwankwadde nga muli bakoddomi bange bannaye mbakutte bulungi naye mpulira ngenda nkoowa omuntu nagira ali okutulagira ddala nti ye ali mu kintu kaakati mugenda kuva naawo embwa weeyotera mugende wali gonja waakalira mukyasaaga His Excellency yagamba mujja bawulira tebinnaba yagamba abayimbi kino ekintu mulabanga ekiri ku nze naye newammwe kijja kujja. Shiba yagambye abantu nga balina effujjo omuntu naalyoka anteko olugalo mu nnyindo kwegamba ontakula mu nnyindo nososeka mu nnyindo omukazi mumanye ennyindo y'omukazi gwe ogitakula. His Excellency yagamba bajja kuyimbisa ku mpaka nowakana kakati ennyindo emubalagala ate oli oba yabadde alinako kyapambalasi oba gundi oba vixi ennyindo kyemukola oba yabadde ava kulya kamulali ennyindo kyemukola wano we baali bakutaddeyo akantu ka covid gwe bweba tebakutestinga ko ku covid olina omukisa bakasonsekeri ne bakola bwe bati n'okawulira wano natwala wiiki nga bwenzisa bwe nti omukangulira nga guyita wali ne gugende eno bwe wati era ekyo kintu kyali kintamiza nze bicovid ekyo kyekyabintamya oyasimula kati ennyindo ya Lwedi. His Excellency yabagamba nti akuba embwa abaanoonya mukama waayo. Fiiriza hiti ye bannange olwaleero nayaniriza ku bataata aba UPDF kati bali bagamba omwana kati atuvuddemu kati omwana era agenzebwa ati atuvuddemu mu nnaku zino entono. Nze ndi mugezi wa UPDF aba UPDF wamma bataata mbaaniriza mu linnya lya mukama waffe Yesu mubeereeko wano bannange muwulire omusajja kyatukola musobole okutuyamba. Omusajja bwe yali atulogera mu baana abalongo nammwe yabaloga era nammwe yabaloga lumu muyina amasasi naye temumanyi nti mulinamu erirye. Muyina amasasi naye temumanyi nti muyinako erya mutabani we. Muyina amasasi naye temumanyi nti ye asobola okufuwa essasi. Muyina Bennett naye temumanyi nti naye asobola okufuna Bennett. Omusajja wa military police yakutte owa traffic naye bannanga amaanyi g'abantu mugavanga nako abantu be bamutaasiza nga omutraffic agenda kufukamira bamuwala banyakasajja kamutu ati kusajja kampi bwe kati naye bannange mukama kakute bonna bakolera government emu bonna ba officer bonna tubatya naye omuyakutte mu nettaayi ng'alinga atwala katabanike
abantu be batasiza naye gwe kikyo walabanya munno mwenna muli bumu mwenna babafuga lumu naawe oli kakwerege naawe oli kakwerege ttaka kwerega agende n'amuta n'agenda. Bataata aba UPDF mutuyambe ebintu byaddamu bannange ebyazzeemu bannange mutuyambe ebintu bizzeemu. So aba UPDF mbalamusizza mwebale kujja omusajja yabaloga mubeeko kye mukola mujjewo eddogo ate eddogo litya uniform naye simanyi oba eddogo lyabakwata litya oba mwalya lirye. Nkugambye ejjembe tebasindika jjembe mu nnyumba erimu uniform ne liyingira uniform n'emmundu nedda ssebo era bwe kikwambalira eri ebweru bw'oba oyingira kisigala bweru bw'ofuluma ne kikwambala naye nga toyambadde uniform y'amagye nkubuulira waliwo ebintu ssebo sitaani byatya nabyo gundi olaba kiri ekyannamubiru kiri ne bw'ogenda mu ssabo n'oyingira mu ssabo ng'olina parachuti wallahi ne bwe bagayita tegajja ne bwe bayimba ennyimba ezifaanana za ogwendooli maama wulira maama ndi muzimu ddala ne bwe bagiyita batya tegijja era bwe babayamba gigamba waliwo awo omuntu asooka afulume tujje tetujja kujja bamala kubuuza bannanga ani wano ayaze ne parachuti ani wano ow'obwengula yasooka ateme ajja kudda genda yo babuuze nze nasoma all round University of wulira mwenge ebizibu bibatukako ne muyita gavumenti temugenda kufuna solution olwaliro waliwo omwana obudde bungenzeeko omwana yaŋŋambye mutabani wa Katongole nkuvuddeko kiki wayogedde ku musajja w'amapaapaali ge baafuuyira nti nakuvuddeko oli musajja oyo mumanyi neiba wange naŋŋamba ate gwe tewalutuwadde bulungi nti omusajja baamujiraagira ne bamugamba gwe mulimi asinga ne bamukyalira simanyi abaaki n'abaaki ne bakyaza ne Museveni n'ajjayo ne bamugamba ne Museveni ye n'abeera ku kyalo ng'ajooga Ssebo Salimu Sale yagenda ewuwe simanyi ndaani ani simanyi bibiina biki bigenze ewuwe basomye bakomyewo bazzeeyo ne bamugamba ne pulezidenti ajja ne Museveni n'agenda ekyamala eggobe mu kibya Museveni kugendayo nti Museveni olwatuukayo bw'ati namugamba musajja gwe ng'olima olwanyisa obwavu kegamba odduka kuva mu bwavu ate nno nno obumaze olunaku otunda amapaapaali ameka n'amutandikira tunda amapaapaali agatakka wansi wa 600 padde buli paapaali ne bwenditunda butunzi nusu 100 kale katubalire ku nusu 5 buli paapaali ewiiki mba nnyingiza obukadde 7 kati omwezi mba mu taimuzi 7 n'amubalirabalirawo ko Museveni n'amugamba naye ekizibu kyenkyayina ntambula ko Museveni nkuwadde fuso kubanga kati ate gwe ogenda kujja abantu mu bwavu olwo omanyi bw'okola ekintu ku kyalo abantu eri abakikoppa bw'olunda enjuki bane gundi alunda enjuki olunaku akamula ekidomola waakiri era wabaayo akamula akadomola naye ajja n'akakamula ewuwe kati n'ekyalo kyatandika okulima obupaapaali kubanga balabidde kwona omunene Museveni n'amugamba nkuwadde fuso kuyambeko kubanga gwe muntu kakati obeera ekyokulabirako omusajja n'alyoka alekerawo okubuuza abantu Ssebo gyebale yasamira muli nkulengedde Ssebo yasamira muli naawe nga takyaddamu bamubuuza tayagala kubuuza Museveni amukyalidde amusuubiza ensi n'eggulu helikopita gwajja ekiro abantu ne beebuuza ate kko ne anoonya ekyebugerere ennyumba nezeeyasa n'okweyasanga helikopita eyita wano bweti yatuuka ku nnimiro nekka efuuyira abantu ne bagamba kiki ekiri wano bannange ate kiki naye nga buli omu agiwulira wuwe obudde bumala kukya ne bakakasa nti ate yabadde wange yabadde wagondi kiki amapaapaali gonna amakulu gakongoka ne gagwa agaliko ag'okugira omusinde gwagasuula ebikoola ne bikala n'emiti ne gikala n'amatabi ne gakala okukulagira ddala nti tewali kigenda kuloka kubanga Bayibuli egamba nti ettabi bwe liroka ettabi senga lifuna akaloosa n'ettabi ly'omupaapaali lyakala
Dulia yavumanga banne ngamba musayi nkulamusiza yasamira muri gendo la musabe wamwe wasota no muzeyi gende mulago bwo yagala kubuza gende mulago ate kati nzo mbuza kochi kakati atambula abuza muzeyi jebale kati abuza olubuza takyalina kyabagamba wabula ng'omwagaza emirembe mugamenti Museveni wuli wali egindi omusajja yangambye mutabani wa Katongole nkuvuddeko waliwo oli ku story ya mukaaga Apollo ne mukaagani omusajja omulala yangamba mutabani wa Katongole ko wayogere story ya mukaaga nze nkuvuddeko mwena mujja kumva ko nsigale bwogu ne Ebeni oyo ye tajja kundeka ne mama Ebeni tufuuse basatu tebajja kundeka aba babiri nafande Katongole bana nanti azali ekibya kiwongerera yajja kusigalawo ngenze mukyawandiikibwa kyolwalero ate nga ye politics Bible egamba bweti Setaani tajja kino ekyawandiikibwa mutabani muwala wa Museveni yakikoze yakiwadde yakyogedde bwogezi wabula tiyawabadde ekyawandiikibwa Setaani tajja wabula okubba okutta n'okuzikiriza ojja nze kyenvudde nkibaleetera kiri mu Yokaana 10:10 awokkirire kyetusomyeko leero bazze ne boogera ebintu bingi Mukama Museveni ye yagambye bw'ati nga sinnabagenda eyo genda otunule olabe abantu okusooka bena njagala okwebaza abantu b'eruweero ba natives mulabika temwazze bwe muba mwazze mwatuuka ddi okubanga luweero yonna y'Abanyarwanda bannange wali ndanoonyezaawo omuntu n'ambula ndowooza lwere ye yabaddewo bonna nga ndaba Abanyarwanda edde ewaffe wajjangayo Abakiga ng'obuuza omuntu gwe onsangiddewo abantu nga nsanze Bakiga bokka nsanze Bakiga be bambusa awo sina muntu gwe nsanze Bakiga gundi bali eyo nga basala miti nsanze Bakiga tewabaddewo muntu n'ogwo bonna babadde bakwatiridde babadde Banyarwanda luweero mwebaka ddi okutuuka ku levo ey'okuba luweero okufuuka Ankole oba Rwanda butale kwagamba mwena baabamalawo naye mukimanyi nti Uganda eggwawo ba Buganda eggwawo genda mu Kisenyi olabe ojja kulabayo omuntu omu olabewo Abasumaali 6 kino nno kyenjogera si kyakusaaga bantu group bantu whatever ebyo osimanyi neurotics bantu ekyo kyenjogerako ate n'Abanyarwanda Banyarwanda si bantu bantu bengamba waliwo omusajja namubabuulirako twali awo ku Caltex awo mu tawuni awo bajijja tote yawo ku Mukwano Arcade omusajja wa Bismarck gundi basi akuba livansi ono ali emabega amulagirira jangu driver namugamba nawe wali abantu bagambe baveeyo no namugamba gwe jangu namugamba teri abantu gamba abantu baveeyo ono namugamba nkugambye jangu tewaliyo bantu bano bonna Banyankole gwe leta basi bana baliyo si bantu Banyankole leta naye twaseka kate tufe Abanyankole si bantu Abanyarwanda si bantu ekyo nze kyengamba temugamba mbuno njogera bubi kati gwawulira genda luli bagenda ne balonkingira erugogo eggulo balonkingidde eruweero mukirabanga ekyokusaaga mujja kukiraba mpola amawanga gazze mu Uganda amawanga genda mu Kisenyi olabe leeti y'Abasumaali kweddukira ne leeti y'Abannakisenyi kweri ojja kujombuulire genda esaidi z'Ensambya Nabuti simanyi awo Nabuti awo simanyi ojje ogate ku Konge ojje no waggulu apa Konge ne eyo yonna nyiyeyo Kampala obwa Lord Mayor nalimbulidde ekyabunemesa kubeera kakwerega ebiseera ebyo naye Kampala ina mumanyi
ogenda kusanga Abasudani wansi awo munyonyo awo wonna awo. Genda yokebera olabe, genda yolabe ekiyitibwa omudinka. Mbabuulire bannayuganda, mwebase naye Katonga ajjula, mwebase naye Katonga ajjula. Waliyo ensi ezaali zisiimuuse n'ozisanga kati nga mu history ezaali z'aba Red Indians, kakati nga ez'abalala, nga n'omu Red Indian tosobola mulabako. Waliwo ensi ezaali ez'abagundi naye nga zigenda kati nga byasigala mu history nga bonna baggwaawo. Bwe mba ndaba wano we tulaga okuva lwe twakkiriza Uganda okubeera dumping place to the extent nti n'omuki muntu mbadde ngenda gukuba omutalabaani naye bw'alemwa ewaka bagamba mumuleete wano, muleete wano Omunyarwanda. Iye oyo y'Omunyarwanda alina free visa, alina open check. Ate gatuna oli yaggalawo esaidi eyiyo agiggala, tewabaawo Omunnayuganda ayingira, naye ne yaffe yeesigala nzigule. Bayingira nga bwe balabye Abakongo. Genda saidi z'Ekakiri, waliwo ekitribe kye nabagambye kyo kitandikidde mu Arua, kyava mu Central African Republic. Twebase, genda olabe ekyabadde Luweero. Omuntu wabaddewo Lwere yekka omuntu wabaddewo Lwere. Genda otunulire video eyo olabe, ogenda kukkiriza nti we are under attack. Naye mwebase, naye era ssebo nabeera baganye okusanyuka. Naye Museveni yayogedde bw'ati n'agamba bannaye leero nzize mu mirembe, temutya sigenda kutega bbomu. Nga bulijjo mbagamba Museveni abatega bbomu, yagamba wano ekiwoko wano nattira wano abantu bana baano bonna, naye olwaleero temudduka, nzize mu mirembe, nzize mu mirembe, temudduka, leero sigenda tega bbomu. Nga bulijjo mbagamba mwe mwalowoozeza mbu ayogedde ziri ez'ekinaana, nedda. Ebyo ebitundu si bye bibaddemu. Ekibbomu ekikadde omwana akireese mu nnyumba naye bannange kibwatuse, naye kikubye bantu era n'ebyenda biri ku mulabba waggulu, alina eddaala atuyambe tubiggyeyo. Kati omwana awonyewo agambye waliwo omusajja akireese, n'akibawa n'abagamba tewali buzibu, basobola n'okukifumba ne bakirya. Kati bannange ekibbomu ekirala kibaluse wano ku mabanda wano wennyini bannange Matugga, naye nawe era abantu bonna baweddewo. Museveni yagambye leero temudduka, sigenda batega bibbomu, leero nzize kusaba, leero nzize kusaba, nzize mu mirembe, kubanga ate nno ono omwana yandeese ne Lwere ne mama wammwe oyo be bandeese, nze si bye mbaddeko. Wulira nsooke kwaniye Patience Lwabwogo yagambye now we are writing Luweero for Jesus, they are writing Luweero for Banyarwanda. Mbabuulira nabagamba bagenda kutambulira mu kintu ky'ekkanisa ne muwakana, ne mbagamba muve mu makanisa agabo abantu abo mubakube emisekuzo ne muwakana. Sebe kyabadde wali kyabadde kijjo bingaagabula mu bingi bye yaleese ebirala, ndiba omusajja yaleese otwenge. Yagambye Luweero si mpaji buwaji, si mpaji ya ggwanga kyokka. Luweero lubuto olwazaala omukisa ogw'eggwanga lino Uganda. Oyo Patience Lwabwogo yabyogedde mu Luzungu, naye bannange nze nasoma Oluzungu, nasoma Purepwe Makerere University. Yagambye bw'ati, si mpaji buwaji, not just a pillar, no, but a womb that produced the peace and freedom of this country. Kaakati muwulire ekyo bo kye bayita omukisa ku saidi yaabwe ge maziga ku saidi yammwe, naye mwakubye engalo nga mwina n'abaana be mutaaziikako. Nga mu Luweero mulimu omuzadde yatuma omwana we agenda agulire banne chapati akawungeezi simanyi chipusi, nga yambadde akatishaati ka red. Osi n'amugoba n'amukuba ensasi n'amutta, mwana wa myaka 6 mbuno wa NUP, n'amugoba n'amukuba ensasi n'amutta lwa kwambala red. Osi waali Museveni y'omu yanze inzo omukazi muka Museveni yannimba omwaka gwa 2011
oyo mukazi njagala Katonda amukwata amufuula oluku olugendo okukola mu ggeye n'okunyokya bbaawe. Mu kalulu ka 2011 nali nninamu oluwewowewo nga nnyina ebinyiga. Olwo nali nkoze restaurant yange nfumba emmere nnonya bakasitoma ku New Vision bantwala entyagi. Olwo abantu bonna badduse mu kantini ya New Vision, omukazi angobeza emmere ng'alaba emmere yeego ediba. Naŋŋamba kati ku bibiri ogenda kukolako kimu, osigaze omulimu olekerawo okutunda wano emmere, oba otunde wano emmere oveewo. Naye ate simanyi oba onoogiyingizaamu ate nga nkugobye. Awo nali nsinga otunda emmere, awo ne wafuwa. Nali ndiisa omukyala baali bamuyita Ashley, yali mukyala mweru nga mukyotala bw'ati niyinga nga Munnayuganda, nga ye manager wa Barclays Garden City. Naŋŋamba emmere y'omwana gwewooma naye mmwe besifumbiranga ku mmere musubwa, mbabuulira. Naŋŋamba genda ku headquarters za Barclays. Manager namunnyonnyodde naye yagambye mutwalireko sample. Naye nga nfumba akamere kwolwo nakafumba bulungi nga nkakasa. Naŋŋamba ne bw'onooliisaawo wokka osobola okusaplayingawo essowaani eziwera 100 olunaku. Kati nembalamu neŋŋamba bwe nfuna essowaani 100 ezo mba mmaze. Kakati senga nze nannyini Odi Kampala oba gundi paaka enkadde Odi Taxi Park oba New Taxi Park, konzo wano obugagga mbumaze. Ngenda okutuukayo nga kimaneja oba Kinyarwanda oba Kinyankole. Nkimbuuza ye gwe nti okay, you are welcome. What is your name? Konzo asiima owire. Ati kino ashemererwa kukuleeba konzo. Yes, you are welcome. Ati kino olugankahi n'olugankahi. Ne mugamba I'm from Makerere, you know. Nangamba tokugamba Olunyankole. Anti you know mama yeddira nkima. And you know here in Buganda, you know here Mpigi Buwama. Olwo muwadde emmere yange alya bwetunyumya. Ati tokwenda kugamba Olunyankole habwaki anti you know you see. Nangamba okay, I will call you back. I will call you. Ekisajja tekyampita olw'okuba simanyi Lunyankole. Olwo netandika zuukuka neŋŋamba okay. Nga baali bantwala mu SFC. Mu mwaka gwa 2009. 2009 waliwo omusajja baali bamuyita Moses yali musajja Munyankole. Moses yali abeera Katabi, yali antwala mu SFC. Ngenda okutuuka okunzijjako wali interview nga ngamba you see you know Buwama. Naye bannange Buwama naye oba nfiiriza bintu bingi oba ali mala eyo mu maaso nanziriza. You know you see here ati Buwama. Ne bambuuza Buwama wavaayo asiimwe. Kwegamba yagala kujja ate kutabula kintu kukyusa lunyiriri n'olukyusa. Ne baŋŋamba okay, we shall call you back. Okusiba nga ndi mu Kivulu nvuga boda. Katone nga ntandise okubuzuukukamu. Ne ŋŋamba ekitegeeza bano abasajja balina ekintu ekirala kibazimba. Olwo bannange ku olwo nakeera lwe nagenda okukola interview. Nga byonna mbimanyi. Nze nakola amafunzo gonna nga manyi. Musituuni ngumanyi. Nengamba leero banaye ngenze nze nagenda neeraga interview zonna nziyise nembalagako ne bagamba what's your name? Asiima Owire. Ati twasemerera okukuleeba mbahi. Yes, I'm fine. How are you? Bambuuza mu Lunyankole nga nziramu mu Luzungu ne bagamba okay, we shall call you back. Keep your phone online. Yeah, we shall call you. Up to now okuba kola essimu yange tevangako naye tebampitanga. Kati ntandika okuzuukuka olwo. Naye muka Museveni mu mwaka gwa 2011 yatuyite kololo n'atugamba bw'ati. Kwolwo nagenda era nga ndi mu t-shirt bya NRM ebyo. Nensereko oyo awonsereko we yanzibira naye nsereko nkubanja sente. Bannaye sente z'obubbi zensigadde okubanja zemmanja nsereko. Ezo namubbira akalulu tujja kufuafuagana naawe. Ne bwali ba mwana wa alizimpa oba alizisasula ebeni. Nkubuulira ezo zojja zimpi z'akalulu. Ng'omukazi Janet ayimiranga agamba bannange Bannayuganda nkimanyi mulabika muyinza okubanga mukooyi naye ate tuva tutya ne mutukoyera wano ku kisanja ekisembayo temulabanga namwe temuli benkanya muzeyi mumwongere ekisanja ekisembayo ku lwange baliwa kumwe wano abagenda okumpeera muzeyi akalulu ku lwange nga mutuwa ekisanja ekisembayo banaye tugende lwaki tula tutuule
oyo omukazi Janet gendo olabe rale yasembayo mu 2011 gendo gitunulire kololo bwe kibate ekigambo ekyo tekirimu nva ku Facebook nengamba bambi olonga batugamba mama mulokole era Katonda bwabaka mu Uganda akira kuye oyo ye kabba ya Uganda akira kuyo mukyala bwati najja asasanira Uganda konze bannaye mama ayogedde munaye nga tutandika nkumi akalulu nkoze ntya tuwagidde abeNRM oyo nseriko ng'okumukwata kusookanze okutuka ku nseriko kusookanze ate nga ndika kweregesebo naye nga ndi muzibu munaye naye bwe twatuuka okulonda nengamba abantu bano ddala abaganye okumpita okuva 2009 tebampita nga genda mu SFC nenkwata akalulu nenkawa Besigye kumbeera era oba okawadde Museveni nekakwata nenkawa Besigye naye ate nga nkakuumidde Museveni gano gemba gamba mazima abalala benawa kuba MP nawa nsereko wali nempanyakana wano nempa Sematimba kuba Sematimba yatuyita gundi fa bali bakuma kalulu yatuyita ku Bati Valley wansi nali okatuwa emitwalo 3 nyakana n'atuwa ebiri simanyi ali n'atuwa emeka simanyi mboyizi simanyi ntambazi buli omu n'atuwa waayawo owe NRM gwe Saalonda ye Museveni abala bonna nenonda NRM nenonda ne Nabira Nagayi be bantu bennalonda naye omukazi y'omu ng'atugambye nti kyekisanja ekisembayo 2016 nadda n'atambula n'ebbaawe n'agamba bannaye mu muwaakalo kuluna amagulu ge gamututaasizaako amagulu ge gaaganye yasituka nga tegakyasituka mundeke sikyayinza abeewaka bagambe sikyayinza amagulu tegakyasituka era n'atuma muwala we n'amugamba genda onoonya akalulu ka taatawo oyo omukazi okuva lwe yannimba n'olwaleero era yakomyewo ne balimba abeeruweero wulira omwana yagambye bw'ati luweero lwe lubuto olwazaala emirembe luweero mulina okukola ennyo okukomya ekintu ekyo kubanga mmwe lubuto olwazaala amaziga Uganda geekaaba luweero mulina okukola ennyo okugjawo ekintu kye mwatuulawo ku lujja mwatuula ekintu ku lujja obudde bukedde enswera zizunga ekintu kiri awo batuyitanga lukalala ani naani wire negundi buli omu aleeta enkumbi wama mama siyenze wama mama nze nagize bugizi ku kitooke wali nayimiridde na buyimirizi nze mama sinaba kutuulako awo mbagambe mugire kati ne bwe wabaawo ng'omuntu yatuddewo ali omu naye nga mwafulumye bana nga babagamba kati mujje nga naawe olw'obusungu ng'okwata enkumbi ng'otemako akako ng'ogamba anti twafulumye bana nange sinze nze kasinza akiyolawo luweero musituke mukwate obukumbi buli omu waakiri atemeko atwaleyo enswera zizunga ku lujja naye mmwe mwatuuzaawo ekintu ekyo kati ne ku siini mwabayiwa omusaayi ne ku siini temwabaddeko bonna ababaddeko tekuliiko muntu genda olabe tenti zonna omuntu yeke yabadde Joshua Luddugale Lwere ye yamidde ngamba bannange ate Lwere anonye ekimugundi y'abasajja Lwero ojjemu abeeruwero simanyi oba mwaganye buganyi kujja simanyi oba babamazeemu to that extent bwe baba babamaze Museveni ye yagambye bwati omanyi nammwe abeeruwero bino ebibatuuseeko mmwe bakyamu nange nzikiriza ensobi naye ate nammwe mulonze bubi mwalonda bubi Luwere emyaka 10 emeka gye tuvudde emabega oyo omwana Lutamaguzi mumanye enkokoto gy'ayiseemu okutuukaawo okubeerako mu palamenti gino emyaka bino ebisanja bibiri ebadde ebeera ya Profesa Kiduma Kubuya ono omukazi yagamba njabafuga Saida Bumba ono omusajja ono w'amasomero yani Muyingo Profesa Kiwanuka bonna ba NRM emyaka giringa 10 emabega Luwero ne yeetabulamu omuntu ogu Lutamaguzi kakati ku luno NUP nejja neetabulamu ekintu ne kikyuka okitegedde
naye wulira Museveni yagambye mulonda bubi kyekibaleetedde bino byonna. Mukazi we yewe yaze yagambye bwati ekizibu kya Luweero kibadde spiritual. Niye nga bwe tumaze okutuuka wano ne tusaba Luweero mugenda kufuna emirembe kuba spiritually ekibadde kibakutte kibatadde babaleetedde ekitusi kwegamba ab'Eluweero kiri spiritually ettaka lyammwe babadde balibba mu mwoyo ekibadde kibabbako ettaka kibadde kya mwoyo. Museveni naye yeewuugula sana agamba nzijidde nno muwe helikopita nga nzija naye ntunuulidde entobazi zonna nga muzimazeewo naye ate nnyina obayigiriza okufukirira naye n'abayigiriza nti okufukirira nga entobazi zimazeewo. Museveni yeewugguusa ng'afuka anaaba banaye kakasajja kawayira ate kalina engeri gye keewuugula entobazi zonna za salimusali. Entobazi buli awali olutobazi mu Uganda lwa salimusali. Leero ate ezeeyo simanyi Luweero Nakaseke biki ebyo ezo zonna Muganda we yazimazeewo. Museveni akimanyi naye yeewuugula sa n'agamba omanyi bannange ekizibu okay nze kyenzikiriza ba RDC nabawo obuyinza bungi naye abo bonna byoya byanswa tekuliko na muntu n'omu yenna nnyambi wano kuba RDC bali awo bonna bakakwerege. Luweero efaanana bweti muwulira ebintu ebyo byonna mu abantu b'Eluweero muyina okukyawa Museveni okusinga bwe mwakyawa Obote. Mbabuulira Museveni abakoze bubi. Museveni n'abatta n'abatwalako amataka. Mukazi we najja ne yeewuugula zambu nno kiri spiritual n'agamba omanyera bwe twatandika wano Luweero mwasafalinga nnyo ne mufuna bamulekwa bangi era twatandikawo okuyamba bamulekwa emasuuliita kuba abazadde baafa abaana ne basigala nga tebaliko ayamba. Nga juzi mukyala wa His Excellency Kyagulanyi First Lady yatutteyo ebitanda ne babikuba ne babimenya ne batwala ebyalaani by'abaana bamulekwa abateesobola ne balagira ne babiwamba naye mbwe kyekizibu kiri spiritual. Oli omuzeeyi gwe baamenyera luli ennyumba juzi bazeemu bamutemedde ebitooke ekyo kiri spiritual. Ekyo kizibu kiri spiritual. Ab'Eluweero mubonaabona spiritually mubonaabona spiritually oba physically. Bwe musula enjala mugisula physically oba spiritually. Bababbako amataka bwe babata physically oba spiritually. Oli omuzadde gwe battira omwana juzi abaana bonna be bawambye mu Luweero. Waliwo n'omwana omuwala gwe bakawamba juzi Joe Museveni yabadde ava eyo yabadde ava okusamira egindi eyo bwe yava okusuula emmundu mugundi mukaluma omwana yagamba people power drone ezisembayo emabega drone neeyimirira nemutwala omwana asala nviiri n'olwaleero taddangamu kulabika namubalaga wano taddangamu kulabika. Naye omukazi yagambye temufayo biri bibadde spiritual naye kati ketusabye omwoyo mutukuvu atambudde mwene ekibadde kibakutte kibatadde. Genda otunuulire feesi ziri obaza abannaluweero bwe baba Eluweero babaavuwaza ne babaleetera abanyarwanda ababawola ssente. Abanyarwanda be balina ssente be bawola mu Uganda yonna sina Luweero yokka naye byatandikira Luweero. Naye omwana yabakudaalidde yagambye bw'ati Luweero lwe lubuto olwazaala olwatujja mu bwavu olututuusiza wano we tuli ne bamala ne bababbamu ebyenda. Mbagambye Museveni ayagala abaana abalongo 3 ayagala abalenzi 2 kitegeeza be babakyala 2 naye buli mwana bamutwalireko omwana oli ow'oku kitooke endu y'ekitooke naye bagisigule bagitwale. Buli lwe njogera waliwo abantu bendeka abantu basigala naye babanaye abantu oba banaye ngenda basomesa ntya abamu bagamba nawire kiri wamasa kitegedde kubanga bagenze n'ogamba ekizungirizi mbw ate ekizungirizi mu mazzi ate egundi parachuti ate olyabuuka mu mazzi mu lyato ate parachuti mu ggulu ate saabitegedde. Yesu yababuuza naye kati bwe mutategeera olugero olwangu bwe luti nga luno olw'ensigo muba mugenda kutegeera lugero ki? Yesu yakibuuza abayigiriza banga munange tetubitegedde ebintu kubuze n'ogamba soyimba omusizi yasiga ensigo ezimu ne zigwa mu maggwa mbwene endala ku mabbali g'ekkubo amalala mbu simanyi ku ttaka eddungi endala mbu ku lwaziyazi simanyi biki. Kakati ebyo bitegeeza ki? Yesu n'ababuuza wangi Peetero wangi taata kwegamba nze mbuulira mmwe temubitegeera
kwegamba temwina kye mwategedde nti ate sifefeka n'abantu bali bennyini tebategedde. N'agamba kati bwe mulemwa okutegeera ekintu ekyangu nga ekizungirizi mu bbanga ku mwezi, kakati ate oba ogenda kutegeera ki ekikaluba ekisinga kaawo. Nga tutegedde nti omuntu abeerawo mu kizungiriza abuukira ddala n'ava ku mwezi n'akkirira. Naye bannange nedda eno kirasi mpuzi tugiggale kuba mwagala kunjokesa. Mwagala kunjokesa kwegamba bagende baleete ebigezo nga mwena mugamba awo tetwategeerawo. Bayibuli egamba bweti omubbi tajja wabula okubba, okutta n'okuzikiriza. Kati abeeruweero njagala tusomeko ekyo kyokka. Ziri ennyiriri endala ne bwenzireka nga Bayibuli ennyonnyola omusumba abaamanya endiga ze, omusumba alundira empeera, oyo ye bwe mumulaba mudduke, kubanga omusumba alundira empeera bw'alaba omusege nga gulumba endiga adduka. Maama nze nfe ku lw'okubanga endiga z'omusajja ndeka ekintu kibadde kindidde era nzireseyo ku ttale waggulu, zisigadde ku lusozi waggulu, zisigaddeyo. Oyo omusumba Bayibuli egamba oyo aba alundira mpeera. Naye omusumba atalundira mpeera yabeerawo. Dawudi yabeerawo n'alwana n'omusege, n'alwana n'empologoma n'agikuba n'agitta, kuba yenna nnyini ndiga. Endiga za Yesu endiga ze n'agamba no. Yesu Katonda n'agamba ono omwana bw'aba akikoze ku endiga. Mumanyi lwaki buli muntu aweereza Katonda ennyo mu Bayibuli abadde yalundako? Musa yamujja eyo. Ani omulala? Oba ne Elisha naye yali mulunzi oba nga mulimi naki? Ani omulala? Nga balunzi bwekakutanda n'okonekitinga n'ekisolo ekitayogera ne kikutegeera n'okitegeera n'okyagala ne kikwagala, gwe tosobola kulemererwa bantu b'oyogera nabo. Katonda eyo gye yatesitingiranga abazibu bali be boogerako, yabatesitingiranga eyo. Nga mukwano gwa Dawudi ndiga, kakati gwe bw'ogikwatako oba okutte ku ye, era ategeera kyewulira nga eddubu ligikutte, ng'era bw'agitaasa mukwano gwe. Ye Museveni agambye bw'ati abantu be nasindika kwegamba, abantu be nasindika wano ekiwoko tebalina kyebaba kwegamba ba RDC kyekino kyebakola kino kyebakola emyaka 36 gyonna tebalina kyebakoze. Wabula nga mmwe mwalwanirira Museveni atuuke mu kintu mbunna abakoleko. Kati naye agamba nze bwe natuuka eri nabaweereza RDC. Bayibuli egamba bweti oyo taba musumba, oyo aba yajja kubba, yajja kutta na kuzikiriza. Kyova olaba gye muli waliyo emiranga. Wewewewe omwana wange abalala mwakuba n'okukaaba n'ebigambo by'abaggwako. Olumuleetera omwana nga omwana bamubye esasi, maama we ayogera bwogezi, omulaalo wange maama, ennyindo ya kiraalo, eriiso lya kiraalo, omulaalo wange maama, eriiso kalo, ho omulaalo. Bannayuganda mukaabye n'amaziga ne gaggwa ne mu biwanga, bayitayo wati awo awava amaziga. Bannange biology antomedde, amalusu bayitawo salivary gland, simanyi ezo seru zezireeta salivary gland. Ate ez'amaziga nzeerabidde lwe bazisomesa saaliwo. Ez'amaziga baziyita batya maama? Wulira zaakalira. Omulaalo maama, Museveni aliba alaba kaki? Bannaye muteekeemu akatogo, muteekeemu omunnyo mu katogo. Akatogo mugire musiike nako. Omulaalo nga n'amaziga tewakyali. Bayibuli egamba Setaani yajja kubba, kutta na kuzikiriza. Museveni kikyatabye? Mukyalina ettaka, mukyalina emmwanyi, mukyalina golodi, mukyalina ki mumbulire, mukyalina ki? Nga n'amapaapaali yagakaza. Mukyalina ebitooke, mukyalina embaawo, mukyalina ebibira, mukyalina ennyanja. Omulaalo wange maama, omulaalo maama, nti n'omwana ow'emyezi 2 besasi mu luba, maama we abeera awo n'agugumuka. Juzi
omudereva bamuwadde ekintu kye yaliiridde mu mmere oba yakinywedde mu butunda oba yakiriiridde ku mucomo oba yakikoze atya n'avuga bbaasi n'ayingira amajaani nga ye alaba ali ku luguudo ku luguudo ku sayidi y'ennoba n'agenda bulungi nnyo mu kiwonko wuube kati maama omukazi yafiiriddwa abaana 3 yasembyeyo okulabako omu ng'afudde n'adduka n'agenda ku mulala ng'afudde n'asembayo kuwe emyezi 3 nga ye yasoose okufa n'omukyala n'azirika yagenza okudda engulu ayogera kimu abalaalo bange maama abaana bange maama alinga yakubyemu oluyimba aspolo panado ali awo tabitegeera amaziga gakaze Museveni mujja muwulira Bayibuli egamba yajja okubba okutta nookuzikiriza yazikiriza ebibira n'abimalawo yazikiriza emmwanyi n'agimalawo naye Abaganda nga bwe bataggwaayo ne baddamu ne basimba endala kati yabaleetedde ebigimusa ennaku ezo baŋŋambye baabireese empigi naye abantu b'empigi muyina kye munjagaza abantu b'empigi muyina kye munonyako nze nnyina siteeke mu mpigi ne buwama ebyo bibiri byo mpigi ne buwama mwatandika okunsuza nga seebase nga nnyina emyaka 10+ nga nkyali mu 11 teen 12 teen 13 awo we natandikira okuguluba ne buwama n'empigi baabo bagenze kukuuma maddu ani Katongole ne mutabani we baabo mu ŋŋando eyo eŋŋando yonna sina simanyi ŋŋando simanyi Lwamasaka ndi bulungi eri mu lugali wansi sina gye simanyi maama n'amugamba gwe taata wire bwali kuba omwana wange esasi mu mutwe toddanga wano omwana muleke nga nze maama nga mmanyi n'okuyita emmanju nga muzeeya ngamba kakati ayombye kakati bwesigala nzireka tema tusisinkana eri nga maama ngamba wire yingira wire kumbe nyingidde kwambala taata wire vuga egaali yogende genda tojja kunzitira mwana genda gwe wiregeza ofulume nempita emmanju nengenda nsanga taata nitugenda agenda ja wire jangu agende wanasaza oleeta omunnyo maama emmotoka yokka gye napaakinze wali ekipanka kyange nga weekiri atuma omulala nga mmwe buwama n'empigi ate guleeta mpigi butambala asimanyi gomba mwe namba yinako siteeke mugeze mukwate ebyo ebigimusa muteekeko mmwanyi temukubanga essimu yange omusajja yakandula emmwanyi ezaasooka kati ate abawe baŋŋambye ennaku ezo byajja empigi batandika bidistributinga era otuuka babuuza eno bakimanya bamanya ku bintu ati bino nti eno tewali yayina gundi WhatsApp tewali ayina mubawe ng'obudde bukyali mubawe ebigimusa byabwe mubawe ebigimusa nga tebinaba kugira mubatwalire kati babigabannamu gundi ani ayinza okuba nga yawuliddeko bali abeeri baawulira waliyo omuwanga kivumbi baawulira abo mubaleke tugende ebunjako ate ng'eyaleeta amawulire ava bunjako abo babimanya abo tubaleke tugende tuwa abeeka abasanda mugende mufune ate nze mummanja ki wulira omwana yagambye luweero lwe lubuto olwazaala emirembe egiri mu Uganda kakati naawe mbuulira egyo mirembe Uganda waliyo emirembe omukazi muka Museveni n'agamba era tulina abaana betuyamba era gundi nga omukyala yaleeta ebintu ebiyamba abaana nabyo ne mubikuba ne mubimenya naye bantu era nawo ne mubawa abantu amasasi mbwe emirembe gye twaleeta nabagamba bagenda bakwatira mu makanisa bwe muba temudduse makanisa amakanisa bataddemu ekitimba kyakubakwata babakwata obwongo lwere okulaga nti wamaanyi mu basumba bonna yeefunza Museveni yeefunza ekkunje lyonna lyefunza kati eryagamba ekkunje what is ekkunje amaja ekkunje lyonna lyefunza yomugambye nkulazeeko bulazi leero ate katini eyo tenti yokka eyo erimu abantu abasumba bokka 400 under me and under them 100 plus per each head there
anti mumanyi mbuluno saasoma. Per each za bando 100 up to the bottom down. Ko Museveni wanji taata structure kitegeeza kya kalulu katambula naye muli awo mutudde temubitegeera structure eyo yabadde amubuulira yaki. Lwera amulaga amaanyi gayina mu kkanisa, amulaga amaanyi nti Lwere bw'anaayogera n'agamba bano ebina, era yagambye bw'ati bw'ofunayo omuntu omu bw'ati bw'olokola omuntu omu oba omaze gw'okiraba ng'akyogera spiritual ng'abuulira enjiri bali mu politics. Agezaako okubalira Museveni nti nze nnyina bina wansi w'ebina buli omu alina 10 buli omu bw'afunayo omu Luweero obeera ozzeemu omumaze. Bali mu pure politics naye nga bamusabise. Kati tulina okubitegeera ebintu bye bakola. Buli w'osanga mmwe baneeka mbabuulire Yesu lwakuba teyayokya kkanisa yakuba bakube gwe tojja sobola bakuba bw'onoyokya ekkanisa Mukama n'omuga nti ekkanisa ebadde mpuku y'abavandi Mukama ajja kukuweerako omukisa. Ajja gamba ono omwana yayambadde omwoyo guli gwe nayambala nga nnyingira Yerusaalemi. Ekkanisa muzookye ezo muzookye mugambe nti Mukama pasita yatugamba tuwokye ekkanisa zino empuku z'abanyazi mutabani wa Katongole nze mumugambe nze mumpeeyo kubanga nange omwoyo wa Mukama ali kunze. Mukama antumye okujjawo empuku z'abanyazi mbabuulira naye njagala mbabuuze lwaki Abanyarwanda ffe tusinga okuba abasumba. Ekyo nakyo tusooke tukyebuuze lwaki Abanyarwanda be basinga okuba abasumba. Kwegamba ffe tusinga oweereza Mukama. Ekyo wakitegeddeko bujingo kakandi Munyarwanda babalimba kakandi Munyarwanda. Tulina chairman waffe Serwadda oba nze nkolanga ninze siri Munyarwanda mbabuulira temuddamu ne mukiŋŋamba gwe wulira naye ate ndi Munyarwanda. Lwaki Abanyarwanda mwe musinga okusumba? Ekyo mukitubuulire. Lwaki temugenda ne musumba e Rwanda? Lwaki temugenda ne musumba e Rwanda? Lwaki temusiraamuka? Lwaki temubeera bayimaamu? Lwaki temubeera bayimaamu? Bagambe kakati Kalemani avudde ku bwogezi kati ye mufuti kubanga gavumenti yagambye yataddewo essente ez'okulonda mufuti. Kakati nawe uyu muntu uyu Simbizi Kalemani niwe mufuti omusyaka. Mufuti omusyaka niwe Kalemani agenda kutuulanga ku odi Kampala. Kakati ate siwewe wokka n'ekibuli balondeddeyo Adonija. Kugamba lwaki mwe temubeerako Adonija ninzija ate? Adonija bikoze bitya? Ayebale Adonija ayebale. Lwaki temubeerako bamufuti? Lwaki buli avaayo pasita? Mmwe Bannayuganda mbabuulira Yesu yayogera n'agamba mu biseera eby'oluvannyuma kituufu obulokole ekkubo n'amazima n'obulamu naye mu biseera eby'oluvannyuma bagenda kubwerimbikamu bangi nnyo babakola ekyajabu. Oba ajabu bamukola ki? Ajabu yakola ki abantu? Oba ye bamukola ki? Ekyo nomukinoonyezeeko kubanga mwanoonyeza ekya mutuku bafumba mutuku. Ekiri eyo kifumba mutuku ne mumumbuulira omutuku mwagombuulira. Kati ajabu ye bamukola ki? Ekyajabu maama bamukoze ekyajabu. Ajabu bamukola ki? Mmwe Bannayuganda kambabuulire musituke mubeere bakalaba ng'abaana b'emisota. Otherwise Uganda egenda most especially Buganda eggwerayo. Buganda eri mu kuserengeta naye nga akaalo ka Buganda akadda kanaka akaalo kaliko nnyini waako. Ulira nnyabo akaalo ka Buganda akadda akaalo kaliko nnyini waako. Buganda musituke otherwise tujja sigaza ennyimba. Abaziira ennyo abatusooka balwana nnyo mu ntalo ne bayagala nnyo eggwanga lyabwe naffe tulyagalenga. Okuliraga okulyagala baalirwanirira kati ffe okuliraga nti nno tulyagala
tusirise naye tulyagala. Abaana baffe baliyimba bakakwerege abaddakawo bakyawa nnyo Uganda. Ne mwebaka bwebasi Buganda ne bagitwala. Bajja biyimba mbabuuliridde wano. Bali bwe balyagala balirwanirira. Bw'oba wakanagenda obuuze Bunyoro era kitogibuuza bakugamba tuleke Buganda gireke. Buganda tusenyu kiki kyotwagaza ku Buganda wano. Buganda mukwano gwaffe, Muganda waffe. Kimera nani? Bibo. Bireke bye bintu tobiddamu. Buganda gireke. Omusajja bamuyita Jjunju yagenda n'akuba Bunyoro n'afiira ne ku lutalo. Ne bamukomyawo akabaka n'okukka. Ne bakakomyawo ng'ekijjukizo ne bababuuza ate mmwe mukutte kiki? Nti kano kabaka Jjunju. Kwolwo oyo yatandikirwako ekigambo kabaka. Kano kaba Kajjunju. Ne bagamba kabaka Jjunju. Naye yafiira ku lutalo ng'akekeza nnyago. Balwana nnyo mu ntalo ne bayagala nnyo eggwanga lyabwe, naffe tulyagalenga. Nga maliriza, waliwo ekintu Museveni ne gavumenti ye bagenda ne balimba UN nti basasulira abantu be batta mu 2021 be batta juzi. Ne bateekayo amannya ag'obulimba nti basasulira abantu. Ne bagamba mbu ne Kasirye baamusasulira. Kasirye gwe ono cameraman wa His Excellency. Ne bagamba basasulira ne Carlton Scovia nakamya munnamawulire wa NBS. Bino ebintu Remy Bahati ye yabibreakinze. Naye mugende ku Twitter mumuyambeko ebya NRM biriyo byamusaleko. Biriyo bibavuma oluvuma kubanga bazukusiza kino ekintu. Mugende mubayambeko. Carlton Scovia nakamya avuddeyo n'agamba nze tebankubangako ate tebansasulangako nze siriiwo. Ekintu kino mukitambuze gwatannababirabako inbox mimbikuwe. Inbox mimbikuwe. Kakati bannaye abayiwandiika wali muwandiikire UN n'abafuga ensi eno mubagambe tebasasulangako muntu. Omuntu eyakola public relations eyo yoyo musajja Adoni ayebale muganda wa Kandiho. Kandiho bw'atutta wano nga ye ambasada asigako akazigo. Muganda wa ambasada. Kitaawe muganda we Bucha. Muganda we bamuyita ni Bucha. Ate Minyama bamuyita ni Munyambeko. Waliwo ebintu ebimu nga babisomesa sisomye. Taata yatugamba nga leero temujja kugenda ku ssomero mugenda kulima. Taata ate mulowooza mugenda Makerere. Mugenda mu nnimiro mulime mugende munoge mwanyi wiki namba n'abasalako terigenda ku ssomero. Mugenda mukaaba. Bannammwe bakirira ku ssomero mmwe mwambuka mu nnimiro. Kati awo ne basomesezaawo ebyo ebintu nga siriiyo ku ssomero. Era nabimisinga bye basomesa bye mmanyi bye nawulira mu kirasi bye mmanyi. N'agamba ate mugenda Makerere. Si mugende mulime. Wulira. Muganda we asala bantu. Pastor Patience Lwabwogo yabadde wali ngera akulaga say light for Jesus Luwero light for Jesus. Naye nga n'olugoye lwayambadde yalugula mu ssente za biwoowoolo by'abaana ba Uganda. N'ekizigo kye yeesiize nga jja yakigula mu biwoowoolo by'abaana ba Uganda. Buli kimu kye yabadde akakomo ke yabadde yeesibye naye mmwe mwalabako ku bukomo obweru. Waliwo obukomo bundi bwavuganga ng'endege bwali bweru nga bumasamasa ng'omukyala abuteeka ku mukono ng'asobola okujoga ekyalo nga maama olubujjamu n'abuteekako ne mwambalamu. Wiiro jasuula obukomo obwo. Naye wiiro jasuula obukomo bwange mpene obukomo bwange nga buli awo bungi buti bwalinga ng'oluwaya. Ani abujjukira obwo obukomo obweru nga bwonna bumasabwasabwe yabuti abuteekako mubane n'akuba omukono bonna ne bakyuka n'ogwo omulembe gwaliwo. Naye oyo omukazi bwonna bw'ayina bwonna yabugula mu biwoowoolo by'abaana b'abantu. Wabula agamba light up Luwero for Jesus. Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaziza olw'olunaku lw'olwaleero. Nkwebaziza Mukama olw'ekigambo kyo. Weebale nnyo okutubeererawo Mukama.
taata ensi yaffe baagala gitwala naye mukama weebale kuba tebajja gitwala. Bayibuli egamba gwe Yakobo tolimalibwawo. Yakobo tebagenda kukumalawo kubanga nakumanya era nakuyita linnya. Mukama gwe wateeka Buganda awo era n'ogituuma Buganda. Nabo n'oba mmensi. Mukimanyi nti n'Abanyarwanda tebalina nsi? Mumanyi nti Abanyarwanda tebalina nsi? Nja kujja mbawe history waabwe mujja muwulira. Mu linnya lya Yesu Omwana Katonda Ayinza Byonna. Mukama njagala ekintu kyambalo wa UPDF atukolera ekintu wa SFC. Abaana ba SFC bonna njogera nabo ne bagamba kino ekintu munnange nkiraba naye bakiki ekinkute ate nno nampiseeko wano. Oba kale oba senga nkikoze wali kuba muno ono yakampitako. Oba kale senga nkikoze kati wano. Naye kakati kamulinde ku Lwokusatu ajja kukomawo wano ku Lwokusatu. Ayita wano naye lindako. Kasatuka ku Lwokusatu n'omubuuza kikinga sina kyempulira kifaayo. Bannange neerabidde ate nno nabadde naye. Kugamba nabo tebamanyi waliwo kye baagala. Bayibuli egamba omutima gwagala naye omubiri munafu. Waliwo kyempulira naye nekanga si kyenkoze ate kyesaagala nekanga kyenkoze. Naye Mukama leka abantu bano bakole kye bawulira kiri ekituufu. Mukama yambala bannayuganda. Leka Mukama ntusazaamu amaanyi gonna ag'ekizikiza. Mukama Museveni yaleroga eggwanga n'atulogera ku bwana obuto, n'atulogera ku mirambo egyefudde gyokka, n'atulogera ku jasse, n'atulogera ku baana abato, n'atulogera ku mbuto, n'atulogera ku bisolo, n'atulogera ku njazi, buli wamu wonna. Naye Mukama kyonna ky'otaasimba leka kisimbulwe mu linnya lya Yesu. Mukama waliwo ekintu ekyayambala Uganda naye njagala kigiveeko mu linnya lya Yesu. Leka Mukama bannayuganda basituke mu linnya lya Yesu Omwana Katonda Ayinza Byonna. Mukama leka bannayuganda wabeewo ekintu ekipya ekibambala. Leka omusajja yeewanye n'agamba nze abo bonna nabaloga. Ekyo Gaddafi kyataakola yali w'amaanyi naye ekyo teyakikola kyova olaba taliiwo. Field Marshal teyakikola Sudan kyova olaba taliiwo. Naye nze nakikola kyova olaba nga wendi. Mu linnya lya Yesu Omwana Katonda Ayinza Byonna ekyo kyennyini kye kiba kimuddira. Kati bato yakuzzaayo bintu gye byava. Naye bannange yiga yafa nnyo senga abizzaayo gye byava. Mu linnya lya Yesu tubizzaayo kati. Mukama tubizzaayo gye byava. Kakati ngenze mu mafuta ga yiga. Kiki ky'olifa teweerabidde mbizzaayo mu linnya lya Yesu. Kati sawa yakubizzaayo. Mukama tusigukula tubimalamu amaanyi tubisaabulula mu linnya lya Yesu Omwana Katonda Ayinza Byonna. Amiina. Mukama nsabidde abantu abanyigirizibwa ababonaabona abalina ebizibu eby'enjawulo. Waliwo oli Mukama alina ekintu yakyeterekera ku mutima tayinza nakigamba muntu. Tayinza kibuulira maama we, tayinza kibuulira mukwano gwe, tayinza kukibuulira bbaawe. Si buli omukyala we alina ekintu kye ne bw'omukuba akabazzi ku mutwe afa naye nga tekikubuulidde. Nga lwaki akikubuulira? Kimuluma yekka omusanga akaba. Kiki bannange ate okaabira kye? Mbadde manyi togenda kudda bakututte. Kyokka mbadde manyi okututte bannange. Alimba si kyekyo. Kyokka mbadde manyi kati obudde bugenze tonnaba kudda. Kakati olaba bwonkaabiza akulimba si. Munnange sirika waate nkomyewo kati ne naawe kati size kale sirika. Akulimba. Naye ekyo ekyamutuula ku mutima kyatasobola kwogera. Mukama leka kibulunguke kiggweewo mu linnya lya Yesu. Kimulunguka kigwewo akyerabire kuba buli lwakijjukira n'omutima gukola bwettwa. Kimumazeeko emirembe mu linnya lya Yesu Omwana Katonda Ayinza Byonna. Waliwo alina ebbanja nga buli lwalijjukira amera olutiko. Bammanerenda Abanyarwanda batutte ebintu by'abantu. Wabula omukazi yagambye Luwero ye yazaala kino. Luwero mwe mwazaala kati firiza hiiti. Naye Mukama omubbi yajja nabba natta ate era ageza kukuzikiriza Uganda. Naye Mukama Bayibuli egamba nti wajja tube n'obulamu mu bungi. Mukama take over Uganda efune obulamu kubanga wajja tube n'obulamu mu bungi. Museveni yajja okubba okutta n'okuzikiriza. Naye Mukama nga bw'oliwo tuwa obulamu n'obulamu mu bujjuvu. Mukama nga Bayibuli egamba nti wakyaliwo essuubi. Omuti ogwatemebwa ne gugwa n'ekikonge ne kikala nakyo ne kisiguka. Naye waliwo essuubi Luwero okuddamu okubeera ey'Abaganda. Mukama waliwo essuubi bannaluwero okugyeddiza. Mukama waliwo essuubi n'Abaganda okufunako nabo nga bawola ku ssente. Naye Mukama ssebo bo beewola. Bayibuli egamba nti okwewola kikolimu. Temwewole mmwe mujjanga okuwola. Ate wali n'ogamba mulyewola naye nga temusasula.
Mukama Abaganda baweeko nabo bawoleko kubanga Abaganda babeerako nga be babosi. Abeeyo muri mutya mujebale uyinayo mulimu uyinayo ebikata koko ntemi bikatya koko jangu nkutwale jangu mumutwale mumulage eri engulu genda olime eri engulu genda olime kati Abaganda be batambula musentano banyabo muyinayo kasasiro ati tuine kasasiro genda Mukama taasa Uganda taasa Buganda Mukama taasa Buganda. Bayibuli egamba nti oli tuddize ensi yaffe Mukama tuddize Uganda mu linnya lya Yesu. Tebaligitwala kuba wagirayirira Ibulayimu Isaaka ne Yakobo, wagirayirira bajjajjaffe bamuteesa, wagirayirira ba Dawudi Chwa, wagirayirira Mukama tutaase Uganda bagitwala. Mukama leka munna Uganda azuukuke fightinge olw'ettaka lyaffe Mukama eyo ye promised land yaffe. Tetuva mu promised land yaffe mu linnya lya Yesu. Weebale nnyo Mukama ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza. Amina. Katonda omulungi ow'ekisa bampera omukisa gwa leero gamba nti ayi Mukama olunaku lw'olwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose. Mukama ndokose sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oliwandiike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu. Amina. Katonda omulungi ow'ekisa bampera omukisa tusisinkane enkya obudde bwe bumu ssaawa ze zimu zezo zennyini eddakiika 3 I sign out. Sigadde nze SPS Mubire Bible and Politics. Bw'oba gy'oli ng'okyayinza otuyambako twagala tukutula ekintu kino kiveewo nkugambye abasawo bokka processi zonna zimaliriza batusaba emitwalo gya Kenya 5 naye tetunnabaako we twabadde. Katonda omulungi abatwagalire mwebale nnyo mwebalire ddala. I sign out.